Yes, nkwaniriza akadde kano wasize otya wasiibye otya go ena followinga Fadi TV UG nenkwebaza ne gamba nti kiwakola kyamaanyi okubanga wasalawo kubanga ofollowinga ate no subscribinga n'onyiga kale ebifaananyi bimaze okubanga bifuluma babitadde finally ebyomukyala gwalumiza okuba nti noyo mujja wa Rema namakula era ng'omukyala bw'atyo bw'afaanana era mbu n'emikolo giri mu nteekateeka egy'omukyala ono kubanga ye ne Dr. Hamza munnange bakola ki bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Jjukira abasinga bagamba mbu Rema namakula ne Hamza si bafumbo batukuvu mbu just bakola kwanjula wabula tebakolanga mbaga mwera Rema namakula yali badde aguma olw'ensonga nti si mukyala ddala era nti no si mukyala ddala wa Dr. Hamza wabula ate kyewunyisa okubanga nesinga okubanga kitabula omukyalo nate bagenda kubakolerawo ddala emikolo yiba agattibwe mu bitiibwa yene Dr. Hamza mu mateeka mu byaddala babere bafumba ebyaddala kyokka nga Rema namakula kuva mu mwaka gwa 2018 yine Hamza munnange tebakolanga mikolo gya ddala egiteekeddwa okubanga gikola ki gye bateera okubanga babeera abafumbo abaddala kyokka ne yakajja Omupya kyokka ate bagenda kubakola emikolo ne Dr. Hamza egyaddala babere bafumbo ebyaddala nti era Rema namakula yali badde mbw aguma era abasinga munnange omanyi ddyo batiimu Eddie Kenzo nga bo busungu bakyabulina ku Rema lwaki yalekawo Eddie Kenzo bagamba mbu Rema akigumire olw'ensonga nti Hamza musajja musiraamu alina okuba n'abakyala bonna bakola ki bayagala. Jjukira wiki twakakuba emabega amawulire gabadde gatambula nti Rema yafuna bannamateeka era nga yasaba divorce nawakubadde Hamza yagamba nti divorce tagyetaaga ye omukyala we akyamwagala nga bamanyi abasajja basiraamu munnange abayisiraamu baba n'abakazi nga bawerera ddala kati ye Hamza agamba nti takinaamu buzibu era yagamba nti ali ready okuba nti nakola ki abeera n'omukyala we naye Rema namakula abeka tabyagala ebyokumugattika yensonga lwaki yaveewa Eddie Kenzo naye alina abakyala abalala era kitanga tinenyamutoolo oyo baludde era nti ebiseera Rema we yanobera ewa Kenzo nti olwedi yali akitegedde nti Eddie Kenzo alinayo omukyalo omulala oyo ye nyamutoolo era ne Jasmine byo tebyagenda wala nnyo ng'ebya nyamutoolo naye Rema yali ategedde era kikyamuviirako kubanga akola ki aveewa Kenzo manyi eri abakyala basinga nga ne oba oli mu Islam nga tayagala ye kumugattikako mukazi mulala nga yayagala kubeera bwannamundigina era nga bwakitegeera mbu simanya ng'Abayisiraamu bagamba abakazi bana eri abataagala kubimanya ebyo nga yagamba nze saagala kumanya kati omukyala yoyo munnange yoyo era n'emikolo gigenda kuba gikolebwa mu mwezi guno ogw'omunaana bintu biri serious mu mwezi guno ogw'omunaana omukyali amulowooza nti bintu byakujja byakuzannya buzannyi bya minino si bya minino baba bintu bya ddala emikolo gigenda kuba gikolebwa temulina okubanga mukola ki kyemulina okubanga mumanya naye nga Rema mukazi wattu yali ku bunkenke obutagambika olw'ensonga nti omusajja ye alabika agenze omusajja alabika tefokasi agitadde nnyo ku mukyala omupya oba omukyala ali mu birungo ki ebyo Rema namakula yabadde batawa Hamza tewali amanyi naye nga fokasi yonna olaba n'emikolo baagala gikola pakupaku mu guno omwezi ogw'omunaana ejya Hamza nono omukyala mufuulire ddala mukyala we owaddala nga Rema namakula bamaze emyaka kuva 2018 tabakolanga mikolo giretera Rema kubeera mukyala owaddala mukimanyi nti Rema namakula essaawa zino si mukyala wa Dr. Hamza ebyaddala nakubadde ffe tumanyi nga mukyala we olw'ensonga tebagattibwa mu mateeka bwe wetegeeza information etambula eraga mbu tebagattibwa mu mateeka munnange mpeera video eno like ate subscribe ng'onyige kale commenting wansi awo like nga sigala ng'ofollowinga updates mba nazo each and every single day amawulire mba nago just kyolina okukola making sure ng'osubscribe ng'onyige kale subscribe nga nyiga kale like nga video eno ebyalo bindekere nze nja kuba nku-updatinga each and every single day mubeere bulungi mbaagala nnyo mwenna mweraba.